Yes, nga tukyagenda maaso n'okutuusaako ebyabadde mu kalulu ak'Ekawempe North. Omubaka amanyiddwa nga Kanso Elias Luyimbazi Nalukola yawangulidde abaabadde bawererako ddala. Amawulire gano abasinga obungi temwagataddeko birowoozo. Kakati nago nina okujja mbere nga ngakuwa radio emanyiddwa nga Pal FM 107.9 ekkula ly'omuntu wa bulijjo. Radio eyo yaggiddwa ku mpewo oluvannyuma lw'okubeera nti yeyabadde radio station yokka eyabadde egenda mu maaso n'okubeera ng'eraga butereevu ebyabadde biva mu kalulu eKawempe. Jjukira mu biseera oba mu kadde ako we baagijjidde ku mpewo waabaddewo okukuba abantu, abasajja ab'amagye, jaati n'ebitongole ebirala byonna byabadde bimaze okubeera nga biyungulwa mu bitundu bino eby'enjawulo mu bitundu ebya oba mu constituency ey'Ekawempe North. Kakati we twogerera Pal FM tekyali ku mpewo era bw'ogendayo ginoonyaako tosobola kubeera ng'ogifuna. Ekitongole kino ekya Uganda Communications Commission nga kikulemberwa omukulu amanyiddwa nga Nyombi Tembo. Ono nno nga yaliko omubaka mu Parliament ku kadi ya NRM mu bitundu bya saidi ze Kasanda mu Bende. Omukulu oyo yakulira ekitongole kino. Ezimu ku nsonga ezaggazza radio eno ne bagisuspendinga with immediate effect era ne bagamba nti until further notice. Radio eno y'emu ku mikutu gy'amawulire egyabadde gigenda maaso n'okulaga ebyabadde bigenda maaso eKawempe, omwabadde okutulugunya abantu, omwabadde okuwamba n'okukola ebikolobero byonna ebyabadde bigenda maaso. Kakati radio stations, TV stations, empapula z'amawulire zaakoze withdraw. Baagenze ne bajjayo bannamawulire baabwe ne bategeeza nti okusinziira ku mbeera egenda maaso mu bitundu eby'eKawempe tusazeewo abamu ku bannamawulire baffe babeere nga bavaayo oluvannyuma lw'okuba nti bangi babadde bakwatibwa, bangi babadde batandise okubeera nga bakolebwako ebikolobero ebitali bimu. Kakati abakulu bano ne bagamba nti ffe tukolera abantu era tugenda kusigala nga tuweereza abantu ekintuufu ekiri ku ground. Kakati n'ekyabatuuseeko kyekino kyendi mu kubeera nga nkutegeeza. Okusinziira ku kiwandiiko ekyavudde mu kitongole kya UCC Uganda Communications Commission, ekitongole kino kyenkugambye ekikulirwa omukulu amanyiddwa nga Nyombi Tembo. Ono nno nga yaliko omubaka mu Parliament ku kaadi ya NRM era nga wano oyinza okitegeera obulungi nnyo kyono kaada wa NRM yakulira ekitongole kino. Media ezimu omwabadde ne NTV, NBS nga zisazeewo okubeera nga zijjayo abannamawulire baazo oluvannyuma lw'okuba nti babadde batandise batagetinga babakolako ebikolobero, abamu bakubiddwa bubi nnyo n'embeera yonna nga bwe yadde etambula. Omukutu ogwa Pal FM baagambye nti ffe tujja kusigala tugenda mu maaso n'okuweereza bannayuganda ekiviira ddala eKawempe bategeere kiki ekigenda mu maaso. Kakati we twogerera radio yamaze okubeera nga eggalibwawo, wabula teweerabira nti eno ye radio station ebadde ekyaza amyuka omwogezi w'ekibiina kya NUP Alex Waiswa Mufumbiro era nga buli lwakubiri ekiro ssaawa 2 pulogulaamu emanyiddwa nga Naamwatulira ng'akyazibwa omukulu amanyiddwa nga Kayongo. Pulogulaamu eyo ebadde egenda maaso ku mukutu guno era akigambibwa nti n'eno ebadde erumya nnyo abakulu omutwe. Abagamba lwaki rediyo eno ekyaza akasajja kano ate akasajja kano katusabula nnyo. Kakati we twogerera Pal FM yamaze okuba nga eggyibwa ku mpewo until further notice ng'era bwe nkugambye okusinziira ku kiwandiiko ekyafulumizza. Kakati wuliriza gwe ataategedde. The Uganda Communications Commission UCC has suspended Pal FM, a Muslim radio station, for a blatant breach of minimum broadcasting standards. Ensonga gye baawadde nti baableachinze oba baamenya amateeka ge balina okuweererezaamu ensonga zonna eziba zigenda mu maaso. Jjukira ekitongole kino ekya UCC kyekirondoola era kyekivunaanyizibwa ku biweerezebwa ku mpewo. Kakati nno kyekyataddewo embeera eyo. Kakati gwampuliriza bwe bityo bwe bitambulira. Bwe twogerera waliwo embeera endala ekyagenda mu maaso. Bannamawulire bavuddeyo emirundi egiwerera ddala nga beekubira enduulu, bavuddeyo n'ebitongole eby'enjawulo ebirwanirira eddembe lya bannamawulire bifuddeyo nga bambi bagezaako okulwanirira bano. Wabula ebiwandiiko oba ekiwandiiko bwe kityo bwe kyavuddeyo kyekitongole ky'amawulire ekya Pal FM 109.7 ekkula ly'omuntu wa bulijjo. Radio bwetyo yaggiddwa ku mpewo nga tukyagenda maaso n'okuyitiramu mu sources zino. UCC in a statement said the radio program Mpulidde Kamenye presented by Mr. Sulaiman Kalule Sulaiman broadcasted reports alleging vote rigging and ballot stuffing during the Kawempe North by-election. Kakati n'owuliriza nti ekimu ku byagiggaza omukulu oyo gw'olaba Kalule Sulaiman yagenze n'akola statement bwe kyamazima mu kalulu k'eKawempe waliyo okucangacanga obululu mu pulogulaamu gye bayita Mpulidde Kamenye n'abyogera mu kalulu k'eKawempe tulabyeyo ebikolwa ebyefaananyiriza okucangacanga obululu
n'okubuzaabuza enkalala n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Ebintu bino byabaddeyo era omukulu yabadde aweereza ebintu ebyabadde ebituufu ebiri ku ground. Era omukulu ono we yategeezezza eggwanga nti bino biri mugenda mu maaso e Kawempe, abakulu ne bagamba nti bino tebiri professional. The UCC also asserted that Kalule's conduct fell below the professional standards and ethics expected of journalists under the Press and Journalist Act Cap 100. Nti okusinziira ku mateeka agafuga bannamawulire, Press and Journalist Act, akawaayiro ak'ekikumi oba akawaayiro oba chapter y'ekikumi, ekitongole kya UCC kigamba nti omukulu oyo Kalule Sulaiman bye yayogedde byabadde kye bayise below the professional standards. Byayogedde tebiri professional. Uliwa bwe bagambye, the presenter made many careless, unfounded and inaccurate statements regarding the alleged vote rigging and ballot stuffing without giving it due regard to the emotive nature of elections and the repercussions of such reckless statements. Abakulu we batyo bavuddeyo era mu kiwandiiko bwe batyo omukutu ogwa RFM 107 akatonyoze 9 ekkula ly'omuntu wa bulijjo radio yesangibwa saidi wali saidi zaawo ngeewa bakuli wansi awo okukirira Namirembe Road okukirira n'owetakawo wansi mundaawo sejja kulagirira nnyo naye ng'awo saidi awo radio eno weesangibwa yaggaddwa with immediate effect era ne batugamba tetunnamanya egenda kuggulwawo ddi, tetunnamanya emisango gikugambye. Bagambye mbu simanya basusse boundaries. N'omukulu Kalule Sulaiman yayogedde mu byabadde biri biro professional levels kakati ezimu ku nsonga ezaweereddwa abakulu mu kitongole ekya UCC nga baggala era nga basuspendinga radio emanyiddwa nga Pal FM nga bagijja ku mpewo olw'okuweereza ebyabadde bigenda mu maaso mu kalulu ake Kawempe. Kakati agamawulire abasinga obungi temwagategedde, mbadde nina okubeera nga ngakuwa ate oluvannyuma tugende mu maaso n'okuba nga tututuusaako ebirala ebigenda mu maaso n'okuba nga bijja. Red Zone TV kwoli webali kuba nga okyagoberera byonna gy'osinzira okuba nga gy'otulabira. Kakati nakugambye nti kati tudda ku normal business, tovaako ate na subscribe nga kikole, tugenda kuba nga tukuweereza buli kimu update kasita weekumira ku mukutu guno toyina nsonga yonna gy'ogenda kuba nga omiisinga. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'eddwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kutankalanako. Jangu kusomere ku ddwa okubeda nedda eddwa zaabaawo, eddwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.